wabuuzaako njagala okusaasira famire eno okusingira ddala kitaffe Wamisali ne Ssengaffe Nantongo awamu n'abaana. Kitalo nnyo, kitalo ddala ky'omwana w'ekitundu kino. Twebaza Katonda nti ebitone byonna bye yawatamala emirundi tubirabyeko ate abikozesezza. Tumwebaza okukurandinga ekitundu kyaffe. Tamala emirundi atunze ekyotera eri eggwanga lyonna n'ensi. Ng'atandikira ku kyalo w'abadde ava. Emirimu gy'abadde akola bangi ku mmwe ababadde bakola naye tukimanyi. Tubeebaza okumukuuma era ndowooza mumusasudde. Akuba tubadde tumuwulira yabadde ayogerako akakasa ku kyakasente ko kabadde emu nnyo okusaaga kabaayo akasente ndowooza ko bajja kukamuwa. Njagala okwongera okusaasira abatuuze b'ekitundu kino. Alagala bibiiriddwako bamale omwana wammwe bamale Grand Ambassador wa Kyotera agenze naye tukkiririza nnyo mu bingi kwebyo byabadde ayogera naddala ensonga z'obukulembeze. Tumwebaza Mukama eyamutuwa mututte tumusabire atambuze bulungi ate obulamu obupya bwatandise Mukama amuwe ekirungo eky'emirembe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale nnyo ya MP ne Honorable Fortunate Rose Nantongo. Ababaka buli mwati buli erinnya lye ojera bino saawo lyange. Njagala Rose Antyawo Nantongo ono High Excellency Vice President n'abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti ey'ewakati n'ey'Emmengo, abakungubazi mwenna, Omukama mulungi obudde bwonna. Nze Nantongo Fortunate Rose nga nze mubaka omukyala owa Kyotera District. Basaasira nnyo bakungubazi bannange olw'okufiirwako muzeeyi waffe, kubanga muzeeyi Tamale Wankima era abadde muzeeyi wange Engerejere Nantongo. Tubasaasira nnyo abafamiri ate ne ttiimu okuva mu Parliament of Uganda. Tubasaasira nnyo olw'okufiirwako taata waffe, kubanga omu ku bakozi abadde taata waffe, taata we, ate nga department kye nakoleramu nga intern eya legal and legislative nga nkyasoma, era tusaaliddwa nnyo ssebo Tamale John okufiirwako taatawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwebale nnyo mubaka. Your Excellency, Vice President of Uganda, Ministers abaliwo n'ab'ebitibwa mwenna abataka bakuno Katonda mulungi obudde bwonna mukubira engalo ez'amaanyi. Nze Ssemungu Joseph Gonzaga mubaka wa Parliament wa Kalungu West ekolekitingamu nuupu si ya Museveni, nuupu ya Kyagulanyi. Ekyokubiri njagala ebintu bibiri byenjagala okwogera. Katamala emirundi muntu wange nasomesa abaana be bangi ku Shimoni. Abantu boogedde ebintu bingi ku Tamale. Uganda omuntu naddala bannamawulire bwe muluuziize alina ebyafaayo bya Uganda ebitali biwandiike ye Tamala emirundi. Era bwe bannamawulire abali siniya mwongere okwenoonya unoonye omuntu abadde alina amawulire aga Uganda, hisitole wa Uganda nga si muwandiike ye Tamala ono wetugenda okuziika. Tamala abadde mukwano gwange. Abaana ba Tamale mutunule musituke mulabe ekiri wano. Mulabe abantu abali mu kkubo abali eri. Kitammwe kyabadde ali kyekibaleeseza abantu wano. Mukole ekitammwe kyabadde temumantaala.
semanye ekintu kimu muddeyo bannamasaka buli azze wano lwako kyoyiga kuzika Tamale weerera omwana wo maama wa Tamale omugenzi wali maama we n'ekitaawe omugenzi singa tiwaweerera Tamale feno gye mulaba tiyandibate Kampala kusoma abantu bazeera olwekyo buli mwana lwasomera obwereere n'abasomedde bwereere mulwane n'abaana bamukyakaza ebyange byebyo nsaasira nnyo member of parliament staff Tamale situkako kubanga lwatulese nambi ne badde mulageko mubaka wa parliament Ssaabasajja Wangale people power ekiseera kino nasaba tuyite kanye twagambye erinnya ate mulimu wa speech basebole munyabo bangambye enfunza obudde njakutuukira ku nsonga Tamale Mirumbi abadde awangalira mu constituency yange eya Lubaka South awo ku Ssekabaka okuliraana amaka ga Lord Mayor Tamale Mirumbi yaŋŋamba nti bwe oyagala okweka ebyama muddugavu biteeke mu buwandiike kyobulaba nti ye abadde musomi abadde munoonyereza era nga mu byonna yinza okugamba Tamale Mirumbi abadde library osobola okiyita video library osobola okiyita books library nga bweoyagala akatabo ka comedy akalina bweoyagala akatabo k'ebyobufuzi akalina bweoyagala vidiyo y'ebyamagye agirina ne bweoyagala vidiyo y'ebyobulimi agirina bannamawulire ne ba tiktokers n'aba social media babadde balina bye bamwagalako mwe mwenna ebyo basanyusa musobole okufolowinga page zaabwe naate naffe ffe nga bakulembeze tubadde kutumunonyako ebiyinza otuyamba okubeera nga tutereza eggwanga Uganda kyakusaalirwa nnyo nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency tasobodde kujja naye nga obadde muzibu nnyo wakutegeera Tamale Mirumbi kyawagira naye eggwanga abadde alikuba mu ttooki bakwagala okulitereeza ekumba kwa palamenti bagamba kintu kimu tumusaaliddwa nnyo era tusaaliddwa ensiboko y'amagezi power our power babalinabaddala obubaka bulala bwetulina obusembayo bwobwo obubaka bwabonaleba Muhammad Nsereko owa Kampala Central oleba Muhammad Nsereko wa Kampala Central awoleza obubaka bwe abadde agezaako okumala okwegattako naye ng'akyatawanyizibwa yamaliriza oleba Muhammad Nsereko teyanze olwokwagala Tamale Mirumbi n'obubaka butumufunye era ekiseera kino katwanirize Head of Public Service and Secretary of Cabinet